Balamusizaako mwenna mikono gyaffe abalungi twagala okwebaza Katonda olw'akaseera kana akanyovu ennaku z'omwezi 25 omwezi ogw'ekkumi 2019 era nga twagala okwebaza Katonda n'omwoyo omutukuvu atuyigira abawanguzi baffe mu ssaawa yaffe n'ey'omukaaga Juliet Juko Jeje olw'ekisa kya Katonda nze ndi emabega w'omuzindaalo guno era nga tukkiriza obulungi bwa Katonda obutambudde bw'oyoleseddwa mu programu yaffe mwe tunyumirwa mwe tuyigira mwe tusumululirwa ate era amaaso gaffe negazibuka tusobola okumanya ne tusobola okutegeera ne tuyita mu bulamu bw'ensi eno nga tuli bulungi nnyo ate era n'obulamu bugenda okujja obw'omuggulu nabwo ne tusobola okuba nga tubuyingira mu mikwano gyaffe nakugamba nti essaawa zino zibeera 3 kuva ku ssaawa 6 mpaka ssaawa 9 essaawa 3 namba tubeera wano nga twogera mu bulamu bw'abantu era nga abawanguzi baffe omwoyo omutukuvu baatuleetedde batuwadde omukisa naffe mwe twevumbulidde ate era mwe tutegeredde nti naffe tusobola okuwangula n'olwekyo njagala kugamba nti essaawa zino 3 zireme kubanga ozeebulizaamu wekka bw'oba olina mukwano gwo muganda wo maama wo taata wo ng'ali mu Kampala mugambe nti ku 98 katonyeza 7 Kampala ate bw'abeera ng'ali mu bitundu bya Fort Portal Mubende Luddawa yonna ku 96 katonyeza 0 ate bw'abeera ng'ali mu bitundu ebyeyiganga n'okwetoloola ku 13 katonyeze 9 bwe tutyo ate abali ebitundu by'omu Masaka ku 10 katonyeze 7 ne bw'obanga omulina okuliraana Luddawa amawanga gonna ag'enjawulo amawanga gonna radio neetuukayo ojja basanga ku MCF Radio 2018.caster.fm era abali ku live church tubaaniriza nnyo mwebale kuba nti mutwaniriza buli olukya era nga wenjogerera teams ez'enjawulo zamaze dda okutuuka okubanga zitwaniriza mu programu yaffe mbalaba team Saudi Arabia team German Munich mbalaba nga mutuuse mwebale kubanga mutwaniriza team South Korea mukama abatwagalire team Uganda God bless you tubaaniriza nnyo naffe era tukkiriza nti n'olwaleero tugenda kuweebwa omukisa nno ogw'amaanyi ddala era nga wenjogerera omuwanguzi waffe yamaze dda okutuuka agenda kubanga atubuuzaako atubulira ku mannya ge ne gy'asinziiridde ate n'oluvannyuma anaalutuviira ku ntono maama nsanyuse nnyo okulabako nange nsanyuse okukusanga amannya nze Diana Steiniki nazaalibwa Diana Birabwa Awori nga ndi nzaalwa ya Ntebe era nga nviiridde Kaiserslautern German eri around 30 minutes from Frankfurt so team Germany bonna mbatumira muwanguzi tawanika team Germany mwagala tuli amulu kendo kubanga omwaka guno mutukoze obulungi mukama ayina engeri gy'abasumuludde mu ngeri ey'enjawulo bakiki twebaza Katonda olw'ekyo mikwana abalungi tuli ne mukyala Diana erinnya eddala nno Steiniki mubandi ogere katukozese Diana erinnya tugenda okukozesa olunaku olwaleero tiimu Take mukama bwennyo omukisa Malaysia mwenna tubaaniriza nnyo lwaleero agenda kubanga alutuviira ku ntono maama mukyala Diana obulamu wagenda okutandika okutegeera wabusanga otya? Nagenda okutandika okutegeera bwe nzijukira nalina emyaka nga3 awo nga mbeera ne mami ne dadi ne basisita bange nga tubeera Ntebe eyo dadi yali mu magye nga mami mukyala abeera waka nga tuli bawala ffekka naye nakulira mu bulamu obwalimu domestic violence nga awaka abazadde tebakwatagana nga kumpi buli wiiki oba buli nnaku 3 mubaamu okulwana ate dadi bwe yatandikanga okulwana nga ffenna atutwaliramu takuba mukulu yekka n'abato ffenna nga atutwaliramu so nenkula nga ku kyalo kwegamba mubeera temulina self esteem nga babasekerera muwulira ensonyi leero mwasuze woono luli oli yabataasizza ekigeza taata yali anywamu ate nga musirikale kwegamba ng'obukambwe obwo n'abuleeta waka nga buli kamu yakatandikirako either mwanguye okugula oluggi oba muluddewo okugula oluggi oba mubadde mwogera munjogera kwegamba nga tewali bwatatandikira waba yazze nti leero kulwana ng'alina okulwana so nagenda okutandika okukula nga bwebwe obulamu bwendimu
olwo muli bameke waka? Awo twali bwe nali omuto twali bana, naye ffenna wamu mu maama ne taata tuli abaana musanvu. 6 girls, 1 boy. Era mami ebyo byonna yabikolanga nga mpulira nnyo mami ng'agamba singa luno nzaala y'akalenzi, ng'agamba byonna abikoze ne birema, naye ng'ayagala nnyo okuzaala omwana omulenzi, ng'era ye alowooza nti walizaala omulenzi oba obufumbo bulitereera. Yalowooza nga bino byonna abikola lwakuba azaala bawala. Era ekyo nga kiba nnyo ekintu kyayogerako Eva nti singa nzaala y'akalenzi, naye akalenzi yakazaala later on ate nga ffe tumaze okukula. Naye ate era si ke kaasembayo, naye era bwe yazzaako muwala awo n'akoma. Yes. So mu bulamu obwo bwonna nembeerawo okusoma, twasomanga daddy yasasulanga fees, ekyo kyo bambi yakola, era ffenna tuli ba graduates twasoma. Yafuba. Yes. Naye mami ng'alima nnyo, akagoye nga yakagula, akagatto yakagula, ebitabo ebyo byonna nti mugende watatamwe musabe ebitabo ebyo nga bibakubya. So nga mami gwe tubeerako kuga ye daddy nga ye Eva aba munyiivu, school fees zimala. Exactly. Naye nga n'enva alekawo enva, naye bino sukaali nga abavuma kwegamba nga bulamu. So ne tukulanga mami alima nnyo ng'agenda n'asaba abantu bano abagagga abalina oba akapaati akasigadde ku nnyumba zaabwe nti akonkalime nga tulina obulimiro, naye nga tutunda nnyo lumondo oyo. Era bwe nakuliranga batumanyi nze nga neetikkanga nnyo endebe za lumondo, nga baganda bange abamu bagaana naye nze nga sigaana, nga neetikka ne ngenda mbaguza ne ngenda manja bwe ntyo. Oli waakumeka? Nze ate nali second born ku mami ne daddy, naye ate mami yalinayo abaana be yajja nabo abalala ba sister baffe. So baaliwo. So naye nga oli sister waffe omukulu ye nga takkiririzaako ddala. Yali avudde buddemu. Nga takkiriza, naye era nga nze mbikola ebyo byonna. So nga wabeerawo awaka abakozi, wabeerawo abaka cousins, ngera bwomanyi African family ebeera extended. Naye nga nze neetikka, nze nga siswala nga neetikka lumonde ne mutwala eri ne muguza abasirikale abo ba boosi bonna, ate era nga daddy takyagala, agamba tumuswaza nga tutunda endebe za lumonde. Nga temina kyakkola. Yes. So nga we wava akamere. Oba mwagaladde kasukaali, akaji, akagaati mami akaguze, ebyo byonna nga biva mu lumondo oyo. Bambi yalima nnyo mami waffe, Mukama amuwe omukisa, yagezaako. So nze nensoma nentuuka mu P7 awo ku Lake Vicky, nga tusoma n'abaana b'abagagga, naye nga ffe nga era bakugulira kali akagudde olubege bwe bityo. Nensoma nemmala nenkola bulungi P7, nafuna first grade, nafuna second grade 13. Naye era bwe najjanga nsoma nga ndaba era mbeera ku cut out, mbeera nga naatera okukayitako, naye awo enkuma mu range eyo 13 nenjifuna nenvaawo nengenda ku ntebe SS. Kati awo obulamu bwange butandikira nga tubeera eno mu kitoolo, naye nga nina okutambula paka ku ntebe SS, which is around 3 miles, kuba nazibalamu nga nkuze nga ntambula to and fro. Naye oluusi mami nga akamonda ako esente ezivuddemu akwaye zaka transport. Naye nzijukira nze nalokoka kubeera family gye nakuliramu yali y'abalokole. Yadde daddy yakubanga na biki, naye ng'akeera ku makya n'abatuuzawo n'abagamba mbaagala nnyo, era nze ono mama mmwe yankyankalanya, nga n'abasumba bajjawo nno nga ne basabira ddala. Era zino kyaki z'ebiwempe zino nazibeerangamu nnyo ddala nga tutulira ddala ku biwempe wansi. Olukubo nani yali mulokole, mama taata? Bombi nno nga balokole. Naye ng'okulwana tekuggwa waka n'okuyomba, nga bombi balokole. Era nakati buno nga taata akayiwa muko ng'anywera ddala n'atagala. Ng'anywera ddala n'atagala. Naye ate ku Sunday ye n'omala omisinga service, ng'ebizibu ebibeeraawo biba biyitirivu, nga bajjako kuba emiggo bakukolimire. So ne tutandikira awo, nze nalokoka ku yali I was 9 years old. Yali ku church crusade yabalabye ekkubo, omugenzi balabye ekkubo njijjukira nalokokera kwenna ne batubatiza, the first baptism. Nene ezijanga nkula nga ngenda machacha ag'enjawulo. So around 15 years
entebeses nentandika okuyimba nenjagala nnyo scripture union nga ndi choir mistress nefuuka chaplain prefect nembeerayo nga nnyimba nga njagala okuweereza Mukama buli kasaawa nga mbeera mu church. So era nenziramu era nendokoka. I renewed era nenziramu ne bambatiza when I was 15 years old. So nengenda nga ntambulirawo bwentyo nenjagala nnyo Mukama. Kati obulamu butandika buno obulamu obulala nga nnyingidde campus. Okulidde ddala. Nga ngenderedde. Naye era ng'embeera y'emu awaka naye nga mami abeera atugamba Eva kuba obeerayo ku ssomero oluusi ogenda amaaso gazimbye abaana ne bagamba bannange amaaso nga gazimbye ngo ate n'obalimba bino naye ng'era bamanyi nti wasuze okaaba. Ate nga abaana abalala abalenzi nga balina empisa embi bagenda ne babasekerera taata waabwe yabakubye ku luno kwegamba ng'ebyo byonna kugamba nenkulira nga awaka nga tetuyina mirembe era nga tula ne tukwata ku matama bwe tutyo ate ekyo nakyo nga kikkubya ddadi akusanga kulwaki okutte ku matama oyagala kundoga oyagala nfe n'akukuba empi nga tulina nakyo kugamba oli ye bwatyo temwekwekanga konti wuyo atuuse twekweke kaakati ataawo nga tumuwulira eri ng'akonkona bw'ati kuba eno ku kateni tuba tumulaba ku mulyango ng'atuuse abatulaba kuba engeri munda gye waliyo kilight nga twavula paka mu kisenge fenna ng'embwa Dave paka mu kisenge mama nga yayimiridde yasigaddewo naye nga agulawo oluggi yateranga kuba nze twalinga babiri baataakubanga ng'abalala bonna batya nnyo nga badduka ate abalala nga bakyawa bukyayi bamanyi oluyingira nkugambye olinga oluyingira bw'ati ng'atandikirawo wakoze oti temwabuzi tabulwa yaba omusajja yeerondalonda nga yeeronda nga wabbuba ng'awaayiriza ate ng'awuliriza ebigambo kati engeri gye twakulira mu basirikale tetwali mu barracks naye waaliwo abasirikale bangi we twakulira kuba yali senior officer so waaliwo abasirikale omwana wo bangambye teyabuuzizza yasanze Mr. Gundi n'atamubuuza omwana wo bamulengedde mu taxi nga atambula n'omulenzi mami n'amugamba kati nze nabaddeyo wuuyo mubuuze onzizeemu otya nga olutandise temugenda kwebaka paka ku makya nga bwe bulamu every time abaali abawala abangi anti era ebyana by'ebiwala bigenda kufuna sirimu bigenda kufa ngenda biteeka mu bikutiya ngenda bitwala mbisuule mu nnyanja kati ng'ekyeki ate omuzadde bw'aba ayogera omwana ye tamanya nti oba oli anyiiza ayogeza busungu gw'omwana ova mu buto ng'omanyi nti taata kyayogera akimeeninga so bwe yagambanga nti agenda tuteeka mu bikutiya ng'ekintu ekyo kinnuma nnyo nga ndabira ddala nga ndi mu kikutiya in fact one of my first dreams nalootanga nga akatanda kange kakkirira mu nnyanja naye oba yalinga eri tokya nga buli lwanyiiga bikifuna embuto wano bigenda kulaba naye nga gwagamba okufuna nga banaye tetusobola dde okwogera n'omulenzi omupaka sitanywa mazzi waka toyogera na musajja ye n'akiroota nako nga manyi n'okuloota yaloota lumu yalootako n'agamba naloose ng'oyagala neiba neŋŋenda nengula akambe najjayo ekiso nga yasuze nakyo nga kimasamasa maama waffe n'ayiwa olutiko bw'ati kwegamba ng'oli omusajja ayina ebuba ate ng'ayenda nnyo ye nnyo so ne tukuliramu eyo embeera naye nze bwe natuuka awo university awo ne mmanya nvudde ewaka olwo kana akaseera ke mwafunangamu maama amanyi okutuuzaako abaana mwakafunangako ne munyumyamuko maama nno ng'atutuuza naye ng'omanyi byabatugamba nze njagala musome okusoma kwokka kwe kugenda obbayisaamu naye kati ate emboozi y'emisana kati ate emboozi y'ekiro etuukamu kati bwajja obwambe bonna mu bukebere ate bwe muba mukuba temukuba ku mutwe mumukubanga eno ku magulu n'agwa bw'ati kyabugazi ng'atutraininga nga tubeera ng'abali mu lutalo eva ng'atutraininga buli kimu emboozi y'ekiro training engeri gye munaakwatamu taata every night nga tulinga abali mu bato atugamba naye ate nga ate nze nalowoozamu bayagala tumutte busi kubanga agenda n'agamba bw'omukuba wano wano ku kawompo afiirawo naye sagala mukubeeyo okuba eno ku magulu bw'olaba nkutte nnyo okuba eno ku magulu wansi nga bwe mulaba taata akutte maama mwe mujja okubataasa mwe mukuba eno wansi ku magulu naye nga ddali tannajja musoka kweka bwambe ne musokweka enkumbi ne mukweka buli kimu ne mukikweka
naye oli omwami nga wakiri akwata akameeza era lumu yankuba akameeza n'enzirika yali akuba mami nze nga nze mutaasa mu baana ffenna twayita mu domestic violence naye buli mwana avaamu ali different. Mulimu abataasa, mulimu abanyiiga, mulimu abatafaayo n'aguma. Kati tulina sister waffe yali mugumu ng'amugamba nkuba nzita ng'oli omwana tavaawo. Nga bw'agamba taata. Amugamba nkuba nzita kati ye taata ekimukyankalanya. Bw'aba akuba ne wabaayo aleekaana. Sirika kwaki munswaza ayagala abakube nga muki. Teri aka. Bannayiba baleme kuwulira. Mbwaswala kyokka nga bwatukuba nga waliwo abaleekaanyi abaleekaanyi baffe abataasi yenze kati sister kaleekaana nnyo mu kaloboozi akatono ensi yonna yonna neezuukuka akaloboozi ke kagenda wala kati ata mami n'agenda akuba oli naye ate nze nga nze ngenda okutaasa nava dda buto ngamba mutaasi nga ntaasa era yankuba lumu yakukola bwati akameeza akube mami n'ennyimira mu makkati n'ankuba n'engwa n'enzirika kati bwe nadda engulu nalinga alabye bbulaaka nafubutuka bufubutuse simanyi gye nasula kati nga bwamala otukuba nga tuli ffenna tusaasaanye nga oli okowulira mami ajja akoma wayita agenze ng'ayita ajja abayita mpolampola Diana keya ng'akamukakabira eri mu nsiko mami bwe buti agenda kuŋŋaanya obwana bwe ng'afuna tunasula abakazi beddanga baafumba baafumba nnyo baafumba nakati akyaliwo baafumba waleero tomuyisaamu oluyirumwa omulabako naye ati era munnange nga gy'olina omanyiyo naye era ndooza teyalina watutwala era yagambanga kati mbatwale wa muli bangi amazima talina mami talina ddadi ng'agamba mbatwale wa teyasoma talina mulimu so ne tukulira awo naye nze bwe nakutuukawo ku university ne ngamba kati okusoma kukako okugenda okumpisaamu n'ensibira nnyo okusoma ate nenkwata nnyo ne Yesu wange nga mwagala kati awo wena branchingira off nengenda mbeerako mu church emu ne ntandika okuweereza naye nga mbeererayo ddala full time nga sivaayo oba kibanga kale nkwaye ebeera wamu ne basula wamu babeera wamu buli kimu omusumba nga yabasasulira so nembeerawo awo nga bwensoma Makerere nembeerawo naye ng'ennaku bannayo nnaku yannumira e Makerere nze ng'ate eri church teri kweyonoonesa teri no dating ebyo byonna nga titubiriimu naye awo nga sinagenda mu church nagendako mu Miss Uganda nengenda neneesimbawo nenda kamera akalungi neera nga ndi munaku ng'abaana balina obugoye balina ba boyfriend bajja ne babalaba mu kampu nze nga wa neera Mukama yanyamba nakoma second run up saita munyo naera it was a very good experience kati awo waliwo ekkiririzaamu nnyo ate kati nga ntandika nga mpulira ntandise ku breaking up free nga njagala breaking free naera nga nsigala mu Mukama kati kinera kya Miss Uganda mukwano gwange yakingamba yangamba naye omanyi beewandiisa bannalulungi genda weesimbewo ne muga kati nagende mulungi nangamba gwe genda naawe tujja genda tunyumirwe byakucakala nengenda ne bampita nenyimpitamu ne tugenda paka mugamba nengendera ddala naye nenkoma ku second run up awo so nembeeramu awo natandikira okumanya abaana we najja omwana gwe nali naye mu Miss Uganda yali omweyo kwaya nangamba omanyi nze nina kwaya yange mami we yajjanga n'amulaba na buli kimu nagamba nze bansupportinga kati nitubeera naye mbeera nnyo friend we awo n'atwala mu eyo kwaya after Miss Uganda wenyingire okwaya netandika okuyimba nga tuweereza nga njagala nnyo obuweereza nnyo so awo nga tuyimba bwe tutyo naye era nze bino dating bikinga sibiriimu nnyo naye nafunayo ka boyfriend kange kamu awo S6 naye era nga nze ndi mugumu nga njagala nnyo ekintu ekyokubeera holy mu maaso ga Katonda engeri omukyalo oli yatutiisanga nnyo ng'agamba akatuuti ako mukalaba kaliko entiisa ya Mukama era bw'oba weeyonoozesezza n'okalinnyako Mukama asobola n'okukuba kwegamba nga ffe tuba tutya nga twekumira awo so bwe navaawo awo nenyingira third-year naye ng'ennaku typhoid yannumanga brusela ng'olwala n'oggwayo naye nga tewali yadde akasente daddy ng'asasula za fees
neza hostel naye pocket money ngaiza n'okuwa nusu kasanvu kati olinyeko okuva Entebbe paka Makerere ziba ziweddewo ennaku n'ennuma kati nga ngende eka n'enzija olumonde n'enzija ensuusuuti anti ngeri mami gye yali manga ensuusuuti nzijukiza ensuusuuti twaziriiranga mu binyeebwa naffe era nga ntwala ate nengena afuna friend wange bambi Sandra mukama muwa omukisa yandabirira nnyo anti we yayina faamu ekawanda nga bakoleyo ekawanda muzifaamu kati ye nga ate agenda eka n'aleeta ebinyeebwa n'aleeta amatooke n'aleeta biki kati ate nga ye tamanyi okufumba yali mu kiga nga mugumu nga gamba bibeeraawo bwatyo naye nga anti wamuga abimuleetera kati nze kati ate so abireese Katonda yena kyakuguliddewo kati nze olwo ate sitandise okufumba kati awo nze nengamba kati aleete nze kanfumbe kati nga bwaleeta ku bumonde ate ne busigalawo ate nentwala eka nempanyisaamu abeeka nembawo obumonde ne bampa ensuusuuti kwegabwe bityo kwegamba nempita mu bulamu bwetyo naye bwe natuuka mu third year nga nina okola dissertation en graduating omukyalo oli gwe nabeeranga naye choir leader tekyamuyisa bulungi olina okuvaamu for 3 weeks ngende nkole dissertation tuyina ne research eyo ate nga tuyina okuba ku ground field work 3 weeks bwe nakomawo omukyala n'agamba mbu bbaawe yaloose nga siina nviiri ku mutwe mbu kiba kitegeeza mbu mukama yanzigyeko oba ekitiibwa mbu era kireka gye nabadde olina kiwakoze naye nga nkukakasa siina kye nakola osanga yalaba future munnange ate ngamba ki ne mugamba bannaye mami siina kye nakoze era nga tumuyita mami ne mugamba mami siina kye nakoze nangamba nedda tasobola kuloota nga tewakikoze nze oli musajja wa Katonda omukyala nanganira ddala okuyimba okudda katuuti ekyo ne kinnuma nnyo ne mwegayirira ne ngendanga n'entula n'embalabanga bayimba nga kimpisa bwe nga gamba gwe tojja kuyimba bwatyo ebyokusoma yali tabitegeera bulungi ngera tabitegeera ne bakola bwe bati ne bwe bati no era mu baana bonna ewaka nze nali wasoma nze nali wasoma kati awo we nava ne ngamba ye kyekintawaanya olwokuliridde Makerere badia akabuwanvu kalina wali toggumidde ebiseera ebyo naye ozangambira abange ennaku endi ku mutima nga nina ennaku ku mutima eva waka ate nze nina nnyo omutima ogulumirirwa abantu ne bagamba mama bamukubye n'okaaba n'ogendayo n'agamba kati yamumenya ngalo amenya engalo oluusi ogendayo tasobola kutambula yankubye omusanga yenna azimbye omusujja gumuluma ali awo agalamidde nze nga mmanyi kusoma kwe kugenda okumpisaamu maama omuyambiraawo nze nga bwe mmanyi so nze nga mmanyi omuntu bw'asoma afuna omulimu n'agenda n'afumbirwa kiba automatic so kati bwe navaawo dena kyogamba wali mu keesi nti ofune omalirize okusoma nga oyagala kudduka buddusi waka owone emigina emiggo yes nze kyekyali bonna mbawonye si nze nzekka malirize okusoma nfune omulimu nze era ekibbulirwe natuniranga ekitabo nga mmanyi we wagenda okuva okununula maama n'ewaka nfune omulimu ntwale baganda bange ne maama wange kyekyokka nga era buli kasaawa nga naye abeera atugamba nga bwe nkugamba emboozi y'emisana nti omunkumbwe bw'amala okusoma wano nze nvaawo kuba balabirira baganda be nga ye bw'atyo bw'agamba nti omukuffe bw'amala okusoma tuba tulabirira abaana kati ye abaavaawo so nga kyenjagala ekyo nkyala dena ngenda kuba nga nkuwummuzaamu katono kale tugendeko ku mulango bwa bakama baffe ate tujja kubanga tukomawo mu ddakiika eziddako mukwano tovaawo abazadde ndowooza akaseera kanako kakuyiga kanene nnyo nnyo katukomewo mu ddakiika eziddako Katumiza 98 emmere y'omwoyo gwo.